Komewo basewo ne banjabo nabadde mbannyonnyola ayina peni wandiika CI letter C ne letter I. C kigwayo community ate I investor. Nga kye tutegeeza kyeki community kye kitundu mwoli bwe kiri community kye kitundu woli ate investor abeera musiga nsimbi. Nga wano kye tutegeeza tugamba nti investor nga bwali nti omuganda azaala muganda twagala investor azaaleyo ba investor abato mu kitundu wali. Kati kyekyo kyenkugamba nti wonna wooli nga tolabawo kipande kya ssawo, wonna wooli nga towulirangayo gurupu ya ssawo, wonna wooli nga gwe tolina kye wali owulidde ekikwatagana ku ssawo Uganda, kitegeeza gwe tukuwadde obwa CI olwaleero. Ogenda kuba yeggwa akwasaganya abantu abo. Twakisanzeemu obuzibu nti kubanga nga COVID tannajja twali tulina amagurupu ku kyalo. Abantu ne balima rosemary ne babeera n'obumyu. Ne COVID bwe yajja abaana abamu baabakyusa kubanga twagaziwa, abalala tebadda. Abantu bali eyo bakaaba naki? Kati ne weesanga nti twetaaga omuntu agenda okubeera omukwanyaganya waffe. Yeggwa agenda okugula rosemary w'abantu omuleete wano. Yeggwa agenda okugula obumyu bw'abantu obuleete wano. Ontegedde bulungi. Naye bw'oleeta rosemary wano ate kati akatale kali ludda wa byebi n'ebintu. Kati gwe CI tukukwasa obuvunaanyizibwa obw'okubeera kitunzi w'ebintu byaffe. Sisuubira muntu alimye rosemary wali ku kyalo nga mu rosemary tukolamu sabbuuni anaaba ate ne musanga mu dduuka ng'agula sabbuuni omulala gw'omanyi. Kitegeeza omuntu omulimi wa rosemary olina sooka kuwagira katale kano kennyini. Tuli fenna buli muntu yenna ng'oli Munnayuganda olina sooka kuwagira katale kubanga yeffe kampani esoose nga omuntu owansirima rosemary tumugule tumwongereko omutindo ate era tumuzze mu katale. Naye osanga Omunnayuganda ng'asimbye eddagala agenze ku dduuka aguze eddagala ly'amannyo nga tamanyi ne gye balikoledde. Naye ng'ate gwe tukugambye nti lima kino tukikolemu eddagala ly'amannyo ly'ogenda okusenyesa. Kati CI obuvunaanyizibwa bwe bwe buluwa. Bw'omala okulima rosemary n'ebirala investor byagenda okukusomesa. Tuyina products 41. Ebintu ebiva mu rosemary akati akamu n'ebirala ziri 41. Nga zino products zikwata ku bulamu bw'abantu obwa bulijjo. Tuli fena bameka ng'oli wano ulcers zikuluma. Olwaleero togenda nga totutte eddagala lya ulcers. Bameka ng'olina ekifu ku maaso, omugongo oguluma, be basinga obungi. Kitegeeza olwedda akatale ka rosemary okalabye we kali kakubire mu ngalo ez'amaanyi. Olwedda akatale we kali kubanga buli lunaku abantu balwala. Bw'ogenda emulago wali osangawo abantu ng'amazeewo emyaka naye nga pressure ye mutawaanya naye ng'ate ffe pressure just ogenda kutwala majaani katika rosemary otereere. Ekyo ne kitulaga nti akatale olwedde we kali. Kati gwe CI musiga nsimbi togenda kusiga ssente z'otalina. Tuli fenna kitegeeza tulina okutraininga ssente ogenda zifuna otya. CI tumuka kimukakatako ng'etteeka buli mwezi okuyingiza millions 12 n'okudda waggulu. Oba wasoma oba tewasoma oba wakoma mupittu olina ziyingiza byampaka kikubire mu ngalo. Kati gw'ogenda kumbuuza millions 12 gw'oziraba nga zeezo oguyisa mutwalo si bwe kiri. Kati awo oli mu kwebuuza. Kati bwe tumala mu products zaffe 41 tulina products ezeetaagisa mu bulamu obwa bulijjo. Kino kinzaali binzaali ewaka teri mukyala afumba mmere n'atateekamu kanzaali bwe guli. Bwe tuvaawo awo tulina ka oil ak'okwesiisiriza mwenna nga bwe mwazze wano ku makya mwesiisiriza ebizigo si bwe kiri. Abaana abali ku ssomero bonna beesiisiriza biki? Bizigo. Bwe tuvaawo awo tulina eddagala ly'amannyo buli omu yasenyezza amannyo ng'etteeka omuntu alina okusenya amannyo. Bwe tumalaawo tulinawo amajaani buli muntu ng'anywa caayi ateekamu amaki si bwe kiri. Kati bwe tuvaawo tulinawo soda
Tulina soda wa mirundi 3 nga jjukira Rosemary mu abamulima ekyo kasikaleke mu bwongo obwo. Rosemary gwe yakola ki eyamulima. Bwe tumala tulina akawunga kaffe kano kawunga okalyanga kawunga ate nga ddagala munda muggwe. Kati nga mwezo products zembasomesa tulina products mmeka 12. CI ku kitundu woli ffe tulibalanga gombolola. Era buli CI ali wano ng'olina gombolola gy'ovaamu. Buli muntu ng'oli wano olina gombolola gy'ovaamu. Nkugamba tukuwadde obwa CI. Ekitone ennyo mu gombolola eyo ffe tugibalamu ebyalo 40 naye nga tukimanyi n'52 tuyifena. Buli CI atudde wano nga gw'okyetaaga ogenda otandika ekintu naye wekikwatirayo tulina okuzimbira hoole eyo gy'olaba yonna nga bw'ogiraba. Buli gombolola tulina okuzimba ku hoole yenkana nga tenten ye hoole eyo. Buli gombolola tugiyita sawo collecting center. Bwe mmala okulima Rosemary, bwe mmala okulunda omumyu tumubireeta wano. Abaleeta wano obumyu ne Rosemary babireetako mu nsobi. Ebintu tubigulira ku gombolola. Motoka yaffe etwala soda, etwala akawunga, etwala amajaani. Bw'emala okubitikkulira wali owa CI tusanga nga amaze gula Rosemary w'abantu, amaze gula omumyu w'abantu, amaze gula omujaja gw'abantu, kubanga CI aba amanyi na butubanja. So kati motoka bw'emala okutikkula ebintu bino ate ekomawo ne raw material. Kitegeeza buli CI yenna agenda kukola edduuka lyaffe oba oyagala oba toyagala oba olina okugagawala. Bwe tumala okugula omumyu gw'abantu, bwe tumala okusasula Rosemary, automatically balina kukyama ku dduuka ne bagula ku bintu ne bagenda nabyo. Bwe baba nga bakuloga obwavu oba bakunamira ssente olina okuzikwata. Afazale zinayita buyisi mu ngalo naye ng'okoze eki ng'ozikutte. Kati ba CI tukyabasomesa engeri gy'ogenda okuyingiza millions 12. Tuli fenna mbagambye mu products zaffe mu tulinamu 12 nga zo zeetaagisa mu bulamu obwa bulijjo. Kati gwe CI bw'omala okusomesa ekintu kikutte bulungi ku gombololayo. Buli kyalo ebyalo 40 byenkubalidde twagalamu omwana ogu oba anaabeera chairpersoni w'ekyalo oba anaabeera mwana wa kojjaawo naye buli kyalo twagalayo omwana ogu. Ono omwana agenda kubanga ali smart bulungi tatanjazikaakato. Omwana ajja kubanga ali smart bulungi. Agenda kubanga alina baaga ya Sawo Uganda ng'eriko ekigambo kuno kuliko logo Sawo Uganda ng'ayambadde smart bulungi. Ono omwana tumuyita community health worker. Ono yabeera amanyi nti kino ekyalo olwaleero bampa ekyalo kyonna naye olwaleero ngenda kulambula ennyumba 12 ku 15 nga mu nsawo muno mulimu ki? Mulimu oyiro, mulimu sabbuuni, mulimu eddagala ly'amannyo, akawunga, ebiki ebirala, porridge, sukaali, butto, kubanga byonna tubikola. Ono omwana yabeera amanyi nti jjajja Nakamatte talina maanyi gatambula kujja ku ddwaliro yaffe nze kamusanzeeyo ka oyiro kamumasaaginge. Ono omwana yabeera amanyi nti waliwo abantu abalwadde ba pressure beetaaga amajaani gwe gw'otamanyi. Ontegedde bulungi? Mutuli fenna ekintu embeera yakyuse etya? Bw'okola edduuka n'otuula awamu bigenda kudiba. Ontegedde bulungi? N'omala okola omudaala n'otuula wali n'olinda kasitoma gy'agulaawo ennyaanya bidibye. Kubanga buli lunaku emmotoka ziyitamu ez'ennyaanya eza kabeji ezaki nga kino kye tutegeeza omwana yaba asanza wali abantu ebintu ku mulyango. Ontegedde bulungi? Ono omwana twabaliza abaana 40 kitegeeza buli lunaku bwe bakeera ku dduuka lyo ne bakwata ebintu ne babiteeka mu bbaaga olunaku olwo bafuluma ne products 480 12 times 4 280 480 ffe twabala omwana ono ekitone nnyo ne bwakutundirayo ka oyiro kano kubanga CI tukamusuubuza n'atunda ka oyiro kano 15 n'alyako 10 naawe n'akuleetera 10. Kitegeeza abaana 40
times products 12,480 times siringi 10 lwokka bwe luti buli lunaku. Ani abaze? Emitwalo 48 buli lunaku. Kati ffe tukimanyi nti omuntu yeesisiriza buli lunaku, omuntu asenya amannyo buli lunaku, omuntu anywa caayi buli lunaku. Time 30 days ogenda kufuna millions 14,400. Tukimanyi nti omugagga yenna waabeera akolamu bulooso obutonotono, omwana yadde atambula ne bamusikako akasawo ka ssente. Kati awo wetugambye ntujja million 2,400 zigende mu expense, oba osigazzaawo 12 millions. Kati yeeyo kirabu gye tugamba nti buli mwezi olina okuyingiza millions 12 n'okudda waggulu. Bwe tugamba okudda waggulu ntegeeza ki? Alusazi sizogeddeeko, amaanyi g'ekisajja sigogeddeeko, tuli ffenna kifu ku maaso simwogeddeeko, ate nga be basingayo obungi. Ku kyalo kuli abakadde abatakyesobola be basingayo ki obungi. Kati awo investor wakuweeredde chance n'agamba nti olwaleero bw'obanga oli wano wooli tolabawo kipande kya ssaawa bwe kityo, wooli towulirangayo ssaawa yonna ogenda kubeera CI wa ssaawa Uganda. Ate bwe tumala ng'omaze okuva training obulungi ne tukuzimbira hall, kitegeeza nti emmotoka yaffe bw'eba ekuleetera products tugenda kusanga omaze okugula obunyu bw'abantu, okuŋŋaanyiza rosemary w'abantu, ate bwe baba bakomewo n'ebigenda okukola soda omulala. Mukitegedde bulungi? Kati si yenna ali wano si aya asasula emitwalo 12. Bw'obanga okyagala olwaleero tandika leero, omugagga yenna atandika leero. Ogenda kusasula emitwalo 12 bagenda kuwa products ogenda otandika ozigezesa. Gwe woofunira oli omwana, kubanga wano ng'otambuza products wano wogenda ofunira chance okufuna bali abaana. Otuuka ewa chairman n'omugamba naleese wano obumyu biki, chairman n'akukkiriza n'akuyitira abantu. Bw'amala okuyitira abantu n'obakuba omusomo, bw'omala obasomesa n'obaguza ka oil, Mukama n'akuyamba n'osangamu omukadde abadde tatambula bulungi, amagulu gamuluma n'omujjanjaba, ekyalo kyonna kigenda kujja kikunoonya. Kyeyajja lulyaluwa bagenda kukubira ssimu. Muntegedde bulungi? Neyanziza nnyo, neyanzeege naye nga CI asasula emitwalo okuba CI. Bameka oyagala kubeera sub county coordinator wa South Uganda nga yeguyagala kumanaginga holo ya feri ku kyalo kyo wammwe. Holo ebeeramu edduuka, holo ebeeramu eddwaliro, holo ebeeramu store, erimu plastic chairs, erimu ebyuma, erimu tenti, esefula ezifumba. Memba waffe bw'abanga afudde oba afiirirwa, CI asayininga omukono ne batwala tenti, entebe, ebyuma, esefulya ku lumbe bwereere. Nga bw'ohurira omutwe gwo gusobola okukikontrolinga. Ate nga CI osobola kujja wano n'osayininga millions zaffe 20, n'ogenda n'osasula abantu ba Rosemary, n'ogula omujaaja, n'ogula obumyu, n'obutuusaako bulungi nga tokubya enjawulo, kubanga enjawulo ogikubira ku products zo olinawo amagoba. Nga ohurira okisobola, wanika omukono. Mwena mukisobola? Mubitegedde oba muwanise obuwanisi? Muli nga babuuza ekibuuzo emu bw'ogattako bbiri. Mukama wange abuuzizza bameka nga kyensomesezza gwe wandikyetaaze era ng'okisobola. Ye gwe agenda okumanaginga ebintu bya South Uganda, ye gwe agenda okuwola abantu eri ku kyalo, ate gwe agenda obbabanja, ye gwe agenda okuba ng'ovunaanyizibwa obumyu bw'oku kitundu, Rosemary w'oku kitundu. Bameka ng'okisobola, wanika omukono. Mwekubira engalo z'amaanyi. Ate bameka osobola kukulembera gurupu yaffe eri ku kyaki, eri ku kereziya, eri ku muzigiti, eri ku kyalo, eri ku kitewulizi, nga bw'osobola kukikulembera gurupu y'abantu 36. Ate gwe tutukukolera dduuka, gwe tukuha ekibokisi kibeera mu nyumba yo
nga kiri mu products za sawo Uganda zonna. Tusomesa b'oku kyalo abeetaaga amajani gaffe, abeetaaga ebinzaali ka oil byonna mubisanga w'omukyala. Naawe edduuka eryo libeera mu nnyumba. Ate libeerako n'esaawa. Tutegeka otandika okukola kuva ssaawa 9, 10 kubanga kuva ku makya olina okubeera mu bumyu bwo, olina okubeera mu Rosemary. Okitegedde? Ate gwe avunaanwa kw'oli omuntu oba omusajja twawula miliyoni zaffe 3, 4, 5 ezitalamu magoba. N'otegeera ngu yazissa mu kuzimba ekinyumba ky'obumyu. Obumyu n'atabuguza muntu mulala. Bwe buba nga butuuse olina okukitegeera ng'obumyu bwaffe buleete basaleko ssente zebakola school fees w'abaana. Nga gweowulira okisobola. Gweobeera ku level ya kufuna miliyoni 1.2 buli mwezi.